Abakulembeze mu Bendobende ery'Eruweero nga kye kitundu ekitambulirako olunaku lw'abazira olukuzibwa olwaleero bakubaganya empawa ku mulamu omutuufu ogw'okukuza olunaku luno. Abamu bagamba nti olunaku luno terulina makulu, ate abalala bagamba nti abalwanirira Uganda eno basaanye bajjukirwe kubanga bulijjo entasiima ebulwagiwa. Olunaku lw'abazira luno olujjukirwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka lutambulira nnyo ku Didiani Mukiibi Luttamaguzi agambibwa nti yakola ekyobuzira n'akweka yali Ssaabayeekera ow'ebiro ebyo Yoweri Museveni nga mu kiseera kino kati ate ye mukulembeze wa Uganda. Abasirikale ba Apollo Milton Obote bwe baali bamuyigga mu biseera by'olutalo olw'ekiyeekera olwa NRA olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza, mwetudde ntatibbwa kaakano emyaka 40 egyekutte. Olunaku luno mu 2021 gavumenti yalulangirira nti lwakuwumula mu Uganda yonna ne ku bitebe bya Uganda ebisangibwa mu nsi endala okujjukira abazira abo abaafiira mu lutalo luno n'abo abalina kye bakoze okukyusa Uganda eno. Olunaku luno gavumenti yasazeewo olukuzibwe mu nkola endigito eya sayansi ng'omukolo ogw'okulukuza guli mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Minisita ow'ensonga z'obwa pulezidenti Babirye Emmire Babalanda bwe yali ng'ayogerako eri bannamawulire ennaku ntono eziyise yategeeza nti kino kyakolebwa olw'ekirwadde kya Ebola ekiri mu nsi. Era nga beeyongera okukwataganya ne Director General owa WHO yavaayo n'alangirira nti e Congo kituufu ekirwadde ky'Ebola gye kiri, kale tusaanidde okwerinda ebigwate biraze. Era y'ensonga lwaki eggwanga lyasazeewo ne ligamba nti tukole ki, tujagulize mu State House Entebbe. Era olukiiko lwasazeewo nti ya gavumenti egenda kukiikirirwa abantu abatasukka 25 nga kwe kuli essiga eri executive President Museveni Mwagwa, kwe kuli essiga erya Parliament awamu n'essiga eddamuzi, nga kitegeeza nti abantu bonna bajja kuba bakiikiriddwa. Haji Abdurrahimani Nadduli omuwabuzi wa president ku nsonga za Buganda nga y'omu ku baali abalwanyi abaleeta gavumenti eno mu buyinza agambye nti kituufu waliwo okusoomozebwa okutonotono okutambula naye nti olunaku luno lwa nkizo nnyo okukuzibwa okujjukira abo abalwanirira ensi eno. Kale butwalwana emirembe twagireeta ebitaaliwo byonna weebiri. Kale no njagala nkakasa bannayuganda bannange nze nkiraba nti ensi ekyuse era ekyukidde ddala. Twagenda okuyinyira ekibuga nga Kawempe nsuku, waliwo olusozi luli waggulu ali maaso wali ng'osinzidde ne Kawempe. Pawulo Muwanga yali alunyaze ku Giniro ng'alukalakaseeko n'omutwe agenda kuzimbawo wooteri. Kakati kibuga kyereere. Kale n'okubadde tubonaabona era nga Bayibuli bwetugamba nti wakati mu bulamu tuli mu kufa, eno tufa eno tuzaala, n'eno mu nsi tubonaabona ng'ate era bwe tugaggawala. Kale njagala olunaku luno balweyagaliremu, balwejjukanyizeemu era balukoleremu ebyo tugasa. Si ffe ffekka, si okka abali mu byalo, naye wamu naffe abakulembera n'abakulemberwa. Joseph Christopher Kabuye Kyofa togabye minisita omubeezi owa Kampala nga y'omu ku baana b'abalwanyi naye tayawukanye na Haji Abdurrahimani Nadduli agambye nti abaafiiririra ensi eno baasima omusingi ensi nti kwetambulira olwaleero era ye agambye nti basaanidde okujjukirwa ennyo. Yateekawo olunaku luno nga okujjukira emirimu gy'abo abaayiwa omusaayi gwabwe oba abaatina kye baakola okulaba nti eggwanga balituliiza. Ekyo nno kikulu nnyo. Omanye okutereeza eggwanga kirinamu endaba nayo ya kika kingi. Eriye yali aganyulwa mu mbeera n'abondoza baalubato naye ng'abangi embeera tebakola ki, tebayamba. So ekyo kikulu. Ekyokubiri, bwe baali balwana ekigendererwa kyabwe ekikulu kyali nti eggwanga lizzemu emirembe nti ye tusobola okwekolera nti ye ebyo ne babifuna. Era byensuubira nti tewali akikubaganyaako birowoozo. Kaakati buno obujjamu nga wayise ekiseera ekikobukosi nga bw'omanyi Abaganda bagamba kakulu asomba. Kakulu wajja asomba abantu baffe ne batandika okugaziya ebigendererwa byabwe ebiruubirirwa. Nalwana kaakati n'amaanyi gampedde bampendye. Abo tebaba balwanyi batuufu.
Wabula nnyini ntebe wa district y'e Luweero aliko kaakano Erasto Kibirango agambye nti okujjako okuwulira nti emikolo gikuzibwa buli mwaka bannaluweero abakulu gye balwanira olutalo olwabaleeta mu ntebe gye batuddemu entitibbwa emyaka 40 bo tebalina kyamaanyi kye baganyuddwamu yadde. Zananyi ngasite ntebe mbwekanga na bwekanzi nane bwotunula mu Luweero tewaliwo n'aliraayinza nakukitegera nti lunaku lw'abazira naddala ku lutamaguzi yafa. Ensonga eriwo y'abantu mu mutima gwabwe kulaba nti ddala baanunulwa balina ekigendererwa ky'olutalo bakiraba naye tunaagenda nga abantu balaba nga tebalwanira tekiriiwo kangeze balwana olw'okuba abantu baali batulugunyizibwa, abantu baali battibwa, abantu baali basibirwa obwereere, ebintu byabwe kati abantu mu mutima bibasanguseemu ebyo obwongo bwabwe byasanguka abantu balina gye balwanira wabula tutunuzi kulaba kyoba omulundi ogumu olunaku olumu ddala Luweero erifuna ebintu ebyo yalwanirira. N'abazirwanako abalala okuva mu district y'e Luweero saako ey'Emityana buli omu olunaku olw'abazira alwogerako lulwe. Olutalo luno siyinza kugamba nti tufunyeemu okubeera nti emirembe tugirina naye ekizibu kye tulina kiri nti obutafunamu bwaffe kubeera nti tuweeredde abaana naye abaana be tuweeredde tebalina mirimu okusinga ennyo n'ebitundu byaffe obuyambi bwennyini obuva mu gavumenti weewaawo nti butuuka naye amalwaliro gaffe tegalina malagala. Kano Francis Sekai ritayadi dagaliza bannange bonna olunaku luno oluyise mu bulungi betwalwa nabo okuva 8 mugomo 8 muri mpaka nakati betwadde nabo omanyi abakenye mu magye balowooza nnyo ebibabuzaabuza era abaso bagamba mugenda kukola kino naza tukole gavumenti gigire ebiwabo amala bya mbulago so bagumire bali bakole ekintu ekituyamba mu ggwanga n'okukuuma ensi yaffe. Omwoleso gwa CBS Pewosa olunaku olwaleero guyingidde olunaku olwokubiri nga guyindira mu lubiri lwa Kabaka Emmengo era abalimi n'abalunzi baweereddwa amagezi beeyunire omwoleso guno bafune amagezi ku ngeri y'okwongera omutindo ku bye bakola. Omusasi waffe Omumbejja Nakato Jennifer Lwantale alina ebikirawo. Obulimi n'obulunzi byongeddwamu omutindo era nga kino kirabikira ku midaala gy'abantu abazze okwolesa mu mwoleso ogwa CBS Pewosa 2026. Ku mudaala wano wennyimiridde ogwa BJK Chentrege Farm bakugu mu kulunda embuzi. Bano balina embuzi ewereza ddala kilo ezisukka mu 6 era nga embuzi zino ze baleese zeewuunyisizza nnyo abantu abali mulimu gw'obulimi n'obulunzi nga bagamba nti wadde nabo balunzi naye ate kino kibasusseeko. Mbuzi zenayo mwoze mbalisizirabanga kumanya enze Kasaga Godfrey obunene bwazo kirabanga ku mbuzi nene. Nze tulina Masiko Majid nviiriddeko Kazo bwayise Kawempaawo ze mwelese wa CBS Pewosa naye nga muno mulimu ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa. Yes ndi mulunzi nalundako ku mbuzi ne ku ndiga naye zino zensanze wano zo za njawulo mu osigala weewuunya nti yakikola atya kati mwenna abali eyo nga temunatuukako wano bannange muje mulabe ku bintu ebyewuunyisa. Omaye ekyewuunyisa embuzi eya kiro 6 embuzi emu bweti. Takali Kasaala Hajati nviridde Kiboga Hill Farm ndi wano ntunulira mbuzi erimu kilo 6 nyina farm naye nze siinako mbuzi efaanana bweti era ndi wano ndi mu beebuuzaako bampe ku magezi bo bakikola batya. Nimpulira Robert okuva mu faamu eno ategeezezza nti obukugu bwe balina bazze babufuna mu mwoleso gwa CBS Pewosa ne batuuka nga mu kiseera kino ate nabo bafuuse bakugu okujja okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okulundiramu ewafunda ate nga balunda ebyo ebivaamu ssente. Mu kulunda tunuulira ebintu bibiri olulyo lw'embuzi n'endabirira y'embuzi. Embuzi bwezaalibwa ng'omaze okufuna olulyo lw'embuzi taata ne maama balungi kikye tuzaako embuzi tugiriisa mu bintu bingi okulabira okuddako olina okuba ng'ogifuuyira bw'omala ofuuyira n'ogiwa eddagala ly'enjoka mwezi gumu embuzi tugiddiwaaminga na ddagala lyakunywa mujje tusome tuyige ennunda ennungi ey'embuzi zaffe ennansi. Mu mbeera y'emu akulira kampani ya Detra ng'eno ekola sigiri ezikekkereza amanda ate nga zikuuma obutonde bw'ensi Wucha David
ayise abantu olunaku olwaleero kinga we luli lwa kuwummula bajje mu mwoleso guno beefunire sigiri ku muwendo ogwa wansi kubanga zisaliddwa ebbeeyi. Tubakunga buli omu agenda kuba afuna ebitundu atwaga buli 100 buli ku sigiri ekuuma obutonde bw'ensi ate ng'efumba n'okukekereza nga kyeweetaaga kiri ekintu kimu kyokka nga olina ndagamuntu. Nga tulina tekinologiya mungi nnyo naye okutandika n'amasigiri esigiri ebadde ku mitwalo 15 ogenda kuba ogifuna ku mitwalo 7 mujje mu CBS Pewosa. Ssaawa yonna okuva kati emisomo egy'enjawulo omuli ogw'okulunda enkoko, omusomo ogw'okulimira ewafunda wamu n'okulunda embizzi gitandika wano mu mwoleso gwa CBS Pewosa era nga gyakukulemberwamu minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga. Abasuubuzi abatabibwa ekibiina ekya Federation of Uganda Traders Association ekikulemberwa John Kabanda bakedde kukunganira mu kibuga Kampala okuteesa ku bbaluwa President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa gye yabawandiikidde ng'abaanukula ku nteekateeka y'okutereeza ebyobusuubuzi n'okuliyirira abantu abaagobebwa amataba mu kibuga ekikulu Kampala omwaka oguwedde. Okuva ku ntandikwa y'omwaka guno gavumenti ya Uganda ezzeekola ebikwekweto mu bibuga byonna okwetooloola Uganda ng'esengula abasuubuzi ababadde bakolera ku mabbali g'enguudo era emidaala n'obuduuka bingi bisaanyiziddwawo nga bakulu bagamba nti ennungu enkaliriza ekisa tewona. Ebikwekweto ebyo bikosezza nnyo abasuubuzi okwetooloola Uganda yonna era bangi banyiivu ebitagambika nga bagamba nti embeera eno ebakubye obwavu obuunya n'okuunya era ng'abamu ku bo ebifo ebabadde bakolera bagamba nti babadde bagibwako empooza mu ngeri ya kyaliiro kya mmere bakyagalira mu ddiiro. Kaakana amasuuge twakafuna gagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayanukudde ab'ekibiina kya FUTA n'abasaba ensonga ey'okusengula abasuubuzi ku makubo bagikwate n'obwegendereza era n'abagumya nti gavumenti ye ina enteekateeka ey'okubayamba. Pulezidenti w'ekibiina ekya FUTA John Kabanda kaakana akungaanyizza abakulembeze b'abasuubuzi mu kibiina ekyo okwetooloola Uganda eno bongere okukuba ttooki wamu n'okukkaanya kw'ebyo bye bagenda okwanukula pulezidenti okwewala embeera ey'obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Abasuubuzi mwenna abakulembeze bokka okwetooloola eggwanga lyonna nti olunaku olwaleero lwe tugenda okwogera ku nsonga ssemasonga ze mumaze ebbanga ddene nga mwebuuza. Ensonga ya Port Trading Order ibadde enyigiriza ennyo abantu President agyogeddeko mu bbaluwa gye yatuwandiikidde. Ensonga y'abasuubuzi abaakosebwa amataba President agyogeddeko. Agenda kubayamba atya abo abali safadi abaakosebwa nga tebakyalina nawe bakolere essaawa eno. President nammwe aboogeddeko era tumwebaza ennyo ekitagambika olw'okuvaayo n'alumirira omuntu owa wansi. Mu bbaluwa eno President omulaba nga akkiriza okuyamba abantu abaakosebwa mu nsonga ya trade order. Gwanga ku mulundi guno kino ekisanja yakiyise no more sleep. Yakkiriza okuyamba abantu abaakosebwa bonna trade order. Abafuuta bagamba nti okusinziira ku bbaluwa eno President yabawandiikidde nga abaanukula yakakasizza abasuubuzi abaakosebwa amataba nti enteekateeka zikolebwa okubayambako nga Kabanda John bw'abinnyonnyola. Nti levo kwe tuli essaawa eno abasuubuzi mbeere bagumu tubadde twali konsayiringa dda nga twaddira lisiti ey'abasuubuzi y'abantu 2,000 n'eya ISO abantu 700 n'okusoba bonna ne tutula wali wansi ku mmeeza ntandika okusunsula omuntu omu ku omu tugifuule lisiti emu. Era bwe twogerera essaawa eno abasuubuzi mwena mugenda kufuna obwenkanya kubanga lisiti eri emu kati y'abantu 2,000 n'okusoba nga mwenna mugenda kufuna ssente zammwe ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yazibasuubiza. Tubasaba okusigala nga mukyali bakkakkamu nnyo. Abasuubuzi okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo batandise okutuuka mu kibuga ekikulu Kampala beetabe mu lukuŋŋaana lwabwe luno era bangi bagamba nti balina essuubi nti ekituufu kijja kutuukibwako. Amanya n'eddoboozi n'amatovu Shifranga ni Chairperson Farmers Center. Oluvannyuma lw'okubanga abasuubuzi ffe abaakosebwa amataba tubadde mu bunyiikaavu wamu n'okusoberwa okubanga tetumanyi kiddako ng'ensonga zaffe tezikolebwanko nga n'abaana baffe tebazze masomero. Olunaku lwaleero tufuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'okubanga batuyise mu lukiiko wano. Amanya gange Nzera Mandani male ng'akiikira abasuubuzi okuva ku Farmers Center Building. Tuli musanyufu nnyo n'olukiiko ono oluyitiddwa olwaleero ekibiina ekya FUTA ekikulembera abasuubuzi mu ggwanga lyonna. Naye tusabye nnyo Mukama
aberenga muvaamu ebirungi n'amanyi gonna gemuze muteekamu. Nabanyeta Muyizwa Simon Sezi and ndi chairman wa Mbarara City Traders Association. Nenda kwebaza hamwe n'ebigombe by'abashubuzi byona omurukiiko orutwine hweriizooba twala omwanya guno okubajjukiza meeting ya nyenkya saa 3 aho headquarter yetu Kampala. Wabula era abasuubuzi abamu bakukuluma olw'engeri ebikwekweto ebyo gye bibadde bikolebwamu nga bba abakulembeze b'abasuubuzi gavumenti n'etasooka yadde okubeebuuzaako. Amaina gange nize muyita Juma Mukose nga nize former vice chairperson wa Idinda ate nize chairman atwala abasuubuzi mu kibuga kino eky'Idinda Jinja Traders Association. Twabonanga bipapula bya trade order awo muveewo wa marking awo muveewo wa marking. Abantu engeri gye babaire bategeke mu business babaire abandi baditegeeke bubi ngoyagana ngo omuntu atwere business yagita mu road reserve. Ate kyendi obulungi nti government tinekola economy, abantu ba wansi ne bakola economy stabilizing yene abantu nabazimba ekibuga ki government. Ekintu ekyo kyali kyetagisa olukiiko olw'amaani nga lulimu abantu abalina business edijokosebwa. Tuyida kubyogera ku tusobola okuboneka nti tu briefing omukulembeze w'eggwanga abantu ababa baire wansi nabasinga kufuna sente da PDM. President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'akulira ekitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna ekya World Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bakkaanyizza okwongera okunyweza enkolagana wakati w'ekitongole ne Uganda mu kulwanyisa endwadde enkambwe ku ssemazinga wa Afirika nga bakozesa obukugu naddala Uganda bweyolesezza mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola ekijjojjo bya Democratic Republic of Congo. Bano mu nsisinkano gye babaddemu mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe mu kiro ekikesezza olwaleero bakkaanyizza okwongera okugabana ku magezi ag'ekikugu n'ensi endala ku ssemazinga wa Afirika ku ngeri y'okulwanyisaamu endwadde enkambwe ezibalukawo nga zeetaaga okukwatibwa amangu nga bwe baakoze ku nsonga y'obulwadde obw'Ebola obw'ekika ekya Bundibugyo. Nsisinkano eno nga yeetabiddwamu n'abakulu ku lukiiko lwa National Task Force on Ebola Epidemic batunuulidde enkola ezisoboka okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ky'Ebola mu bantu ba bulijjo, okukyerinda n'okuteekawo enkola ez'okuzuula abalwadde amangu n'okuyambako ensi endala nga kibaluseewo awatali busobozi. President Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwakkaatirizza ensonga ey'okwogerezeganya n'abantu mu bitundu byabwe nti yeyambyeko Uganda okulwanyisa ebirwadde nga bino okubabangula n'okubalaga ekyokukola nga waliwo akabi oba obubonero bwe bazuula ku muntu yenna kabeere mupya mu kitundu. Museveni era yeewaanye nti Uganda obukugu bw'erina mu kulwanyisa endwadde ng'Ebola ow'ebika eby'enjawulo mu Kenenya ebiragiro n'amateeka ge bayisa n'ebirala nabyo bigiyambyeko kinene okufuuza endwadde ezo enkambwe ezibalukawo. Mwami Museveni ono era azzeemu okukkaatiriza obukulu obw'okukulembeza ennyo bannassaayansi mu bifo eby'enjawulo n'ebyobukulembeze okutaasa abantu era n'alayira okwongera okunyweza enkolagana n'ebitongole nga ekyensi yonna eky'ebyobulamu n'abavujjiriza abalala. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ye yategeezezza nti okukyala kwe mu bbendobendo lya Afirika lino kwe kuzuula ekituufu ekiri mu Democratic Republic of Congo ne Uganda ku bikwata ku kirwadde ky'Ebola olwo ayogerwako nti amaze abantu 1000 mu Congo n'okusaliramu amagezi okutaasa abantu. Bino bijjidde mu kiseera nga Uganda eteekateeka okutwala abasawo abakugu 16 Democratic Republic of Congo okuyambako abaayo ku kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola era nga Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyobujjanjabi ebitali bya mu ddwaliro mu Minisitule y'ebyobulamu yagambye nti akadde konna bagenda kusimbula. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaseka omwaka ogw'2026. Bwe lwali bwe luti mu 2020 gy'emyaka kaakano mukaaga egyakayita eyali munnamagye ow'erinnya Meja Generali Waswa Gawale Gabi Samuel Kasirye Gwanga yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 67. Kyategeezebwa nti General Samuel Waswa Kasirye Gwanga yafiira mu ddwaliro ery'e Nakasero yali atwaliddwa wiiki nga 3 ezaali ziyise nga agibwa mu ddwaliro ly'amagye Embuya gye yasooka okutwalibwa okujjanjabwa okusinziira ku byategeezebwa ab'obuyinza. Kasirye Gwanga enzaala y'emityana mu budde obwe yali mubende emisomo yagitandikira Katakala nga g'amagye yagayingira mu myaka gye7 mu biseera eby'obufuzi bwa General Idi Amin Dada Nyabiroume era y'omu ku bannamagye abaali bamanyiddwa tibaali tebanyigirwa mu nnoga nga bambazuulu.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Kisubiti, amajani kawoomera, Mchad Muchuzi Mix, akanzaali akazito y'enva ne Mchad Mineral Water, amazzi amawoomu agawonya ennyonta. Omukulembeze wa America binyanyali John Donald Trump akiguddeko bannansi bakulembera bamuŋŋodde bw'abadde yeetabye mu kulaba omuzannyo ogwa basketball oguyindidde mu kibuga New York, abaana ne bamuyisa mu mannyo mu ngeri ya kulumwetu ng'ensekere empanga. Biwunyawunya John Donald Trump yeetabye mu kulaba omuzannyo wakati wa New York Knicks ne San Antonio Spurs ogumu ku mizannyo egya basketball egibadde emikulu mu mizannyo egy'akamalirizo egy'empaka za basketball. Bw'atyo Trump n'afuuka president wa America ali mu ntebe asookedde ddala okulaba omuzannyo egyo mu kisaawe. Byandala Trump okumuŋola okusinga kuvudde ku b'ebyokwerinda bye okusalawo obukwakuliza obungi obukandaliza abalabi aba basketball aba bulijjo abaguze tikiti zaabwe okuyingira okulaba emizannyo mu ngeri ya kusigalawo okuzirinda ng'omwana w'omufu asaba omulamu olubugo. Byomere Donald Trump abadde ne muzzukulu we Kai Trump ate okumuŋola kususe bususi. Entimbe eza TV ennene eziri mu kisaawe bwe zimulaze nga akuba salutinga bayimba oluyimba olw'ensi America ku mukolo guno ogwetabiddwako ne mmeya w'ekibuga New York Zoharani Mamdani enzaalwa ye Uganda.